Kadama TV waliwo Kadama wano ayagala okuwakuba n'amagezi ag'okubeera nga bagoba amajini. Bakadama bangi abatugambye nti balina ebintu ebibasumbuwa mu nnyumba z'Abawarabu. Buli omu n'avaayo ng'awa amagezi munne. Abamu bagamba katungulucumu, abamu bagamba omunnyo, naye ono alina amagezi g'awadde go njagalamu embeera mu geewulirira kuba galayika makambwe nnyo. Kadama TV gye bali mbadde ndikoodize bu audio bwensindise naye ddoboozi lirabika libadde wansi nnyo mbadde bize nga nkola naye mbudiriitinze kati maliriza byenkola kankunyonyole. Omukyala oyo agamba nti nno alina ebintu ebimusumbuwa ng'ali eno naye ng'agamba nti biva Uganda. Olaba sometime kale siwakana nti nno babiva Uganda oba biri eno sijja kuwakana naye nga nze ku lwange nganze ebintu bye bankola nganze bano bapusi bange babikola nga babisindiikiriza babisikira mu bantu bange oba nkyogere ntya naye bw'oteera ojja kuba okitegedde nga babisindiikiriza kale nga babikola nga basika ku ŋŋanda zange kale ŋŋambe nti nno oba ebintu ebinsumbuwa biva waffe naye nga tebiva waffe byali biva mu bano bennyini. Naye lwakubanga nange nakuba mangu essimu ewaka ne bandagirira mangu ki eddagala era eddagala nze lye bandagirira era n'essaawa eno lyenva okukozesa lyo sirikoowangako wabula okuleka nti nno limanyidde bumanyizi mubiri gwange ne mpumulamuko omulundi gumu nga sirinaabye nenziramu nenkola ki nendinaaba naye okusinziira we mpuliriza ka clips byennyini byalina nange byenkola ki bye nali nnina nga naakajja wano nga naakamalawo emyezi emirungi gyali emyezi 3 banajja lasitiya mu Gwekumi myezi emirungi nga 3 oba 4 weegityo engoye ze nga waagambye nti engoye ze zaali zaaka n'ezange nga zaaka naye nga nzambala nga sirina kyakola ate nga weewuunye bbuzi ye yazingulira naye nga zaaka kuba ezange ze najja nazo yaziŋŋaana ampeezize nga mpya oba mwe yaleetera ebintu simanyi nga zaaka naye nze we nakuba mangu essimu nze eddagala lye njagala okumuwa nze byange biwanvu bingi naye sometime bikwasa bukwasa Mukama naye nze eddagala lye nakozesa era olwakuba essimu ne balindagirira eryasooka musulo kufuka omusulo mu bbaafu okufukira ddala susuwo nno yennyini n'omumalirayo ddala n'abeera nga mungi n'ofukamu amazzi n'onaaba woba oyina n'evvu waba ayina n'evvu aliteekemu mususu oyo ateekemu n'omusulo anaabe nga buli nnaku ku makya n'olweggulo buli nnaku ekiro alinaabe ng'agenda okwebaka teyeesiga bizigo ebyo byonna by'ayina bigenda muggwaako nze sikini yansi wagola banze naye ne bakebera nga tebalina kye balaba nengenda ne mu ddwaliro naye nga tewali nekimu kye bakola ki kye balaba naye nga bo ekizibu bakikola ki nze bingi Kadama TV nze bingi naye akozesa ebyo nze bye mugambye kuba nze eddagala libandagirira okuva ewaffe okuva eka e Uganda musulo vvu mufukamu n'amazzi n'onaaba makya ofukiramu ddala nno omusulo ogwolaba nga mungi alina oguterekera ddala ne guwera n'agufukamu nga mungi gubeere nga gukusigalako kuli ku sikiini gubeere nga agunaabire ddala okuviira ddala mu mutwe mwennyini paka kagere kaakannasfi ne wansi agunaabire ddala bulungi atukule oba atukudde oba tatukudde kiri nti ye anaabye ogwo nga mungi gusigaddeko ku sikiini gugenda muyamba
nze Kadama TV ayogera wano eno nze nga n'abaana baggulawo wano eno wensula ne batunuulira naye nga mbalaba nga sirina kyakkola ne bansekerera naye ng'ate ebintu bye babinkola bo bennyini naye akozesa ekyo waba talina vvu akozesa omusulo gwokka n'omunnyo aguteeke mazzi agunaabe ne mulumu ye alabe nga yeezizika omunnyo agaye ne ku black acid eyo gye mbadde nkugambyeko entungo enzirugavu azigaaye buli dayire ne waba ali mu buliri nga yeebase agaaye ekaawa eyiwa omubiri nga woowulira omubiri gwonna ne guyiwa olutiko naye agaaye gy'anaakoma ogigaaya era ebiri mu mubiri mwonna bigenda kukola ki fuluma nze gwolaba amaaso agange gaali buli kaseera nga buli kyentunuulira omubiri guyiika buli kyentunuulira ng'omubiri guyiika okumala emyezi emirungi ebiri nga mwezi gumu bwe gutyo buli kimu nga kyenteesa ng'omubiri guyiika naye nze nanaaba nga bunaabyo ebyo ne bivaawo paka nakati era nkyalinaaba paka we ndisitula ekigere nti nvudde eno nzize ewaffe wa e Uganda tabizannyisa anaabe ebyo byokka bye bijja omukolera nga walaamiriza nti ebintu bino abinsindikira amuteekemu n'amannya ge waba asuubira nti no biva wa bbaawe kuba nze byavanga mu babbosi bange era nga naamiriza bikole ki biddeyo bwatu waabaakola bali nnyo Kadama TV tuyamba naye nga nze byebyo ebyange teri kirala teyeekanasa susuwe gwafuse amufukiremu ddala ng'awera amunaabe okuviira ddala ku kaviiri bulungi oba afuuka mulala oba awunye oba akola kikaawunye naye nga ye amanyi ekigendererwa anaabe susuwe ateekemu n'evvu omunnyo nagwo agunaabe bw'atyo agaye ku ntungo ezo enzirugavu azigayire ddala emirundi egiwera kati ogwo omubiri ebyo ebyolaba byagamba mbu nno biri mu ngoye biyaka bijja kuvaamu alabe ng'ateredde tagayaala akifuule kyaddeeyire kati ze waayitawo emyezi emirungi nazo tukozesa mbinaabye nzenna nenjubuka sikiini yonna neeyubuka n'omumwa ne guyubuka gwonna nzenna nenjibuka Kadama TV nayubuka nzenna okumala ewiikisi ennungi nga 2 nga mmaze onaaba ebyo byonna nga mbinaaba ne kati ne gye buli eno mbinaaba nga siyubuka ate ngera gwe naaba buli nnaku siyubuka ne we namala obbinaaba byonna ne mbinaaba buli nnaku nga lyeddagala lyange lye nnaaba nga we nnaamiriza we njogera mu myezi 2 ebyandi mu mubiri ebimu ne bifuluma ne bansindikiranga nenjubuka nzenna nayubuka amaliba gennyini nga gagwa wali nentereera mu nnaku nga 4 nenzirawo ku sikiini paka nakati naye nga kyekyo muganda wange kyomugamba kyaba alina okukola tagayaala ajja kumalako kontulakiti ye nze nali simanyi nti nsobola okumalako omwaka era nze singa kyali kyangu nti nno okudda ewammwe tikyetaagisa ssente weziti singa naddayo dda nti kulinnya takisi ng'ewaffe nze singa naddayo dda naye munnange nagumiikiriza nga sirina kyakkola ne nejjusa n'olunaku lwe nalinnya ennyonyi okujja bwentyo naye nga nze ebintu byaka naye nga byebyo byange akozeseeko ebyo bye mugambye bye bali nnyo ssebo bye bali ddala